mwana mulenzi opafambo ye ex wa Mary Nambwayo nayo kuyimba kwali kwagaana tiniyaviridde yao opafambo gwe mulaba omubbi yali asula wange naye bamwadde obudde opafambo yatugambye munambwayo yasulanga we munaye nga suna beni avuga Nambwayo namutwavu bwebo kye bayita obwavu olinya boda boda neighbor bwate bali mu kikomera kyeki emizigo gyegimu oba bawuliza nnyo olimba lwa King Saha obwavu mulirwana mulirwana wali ndoza baberanga obwavu talina kyananyini mbusuna ya copyright omwavu talina copyright mukazi we tosobola kuba na copyright ng'oli mwavu copyright kiba kiso oba na kiso kyo nga kiwagale ye copyright gyoba nayo era kati opafango afuniddewo omukisa abantu okumumanya naye okuvaako nebyayogera ebikwatagana ku Nambwayo naye nga ayongera okuyimba okwogera obwogezi kuno kuyinza obutamutuusa wala si mutuufu tebamukuba busu naye yakkiriza kuba omukazi yamujja naye ate nga Nambwayo njagala mbeere wa mazima Nambwayo yapushinga nnyo opafambo Nambwayo mugezi Nambwayo mulaba opafambo yatakola buvunanyizibwa bwe ndowooza Nambwayo yapushinga opafambo Nambwayo tawooma ebitooke bye bigwa wansaawo mbuka kuumuuka kalinga lumondo omulimo kuumuufu alinga watermelon olya bwonywa opafambo yagambye Nambwayo mu bawoomi mu Uganda mwali mwokalabira omwo olubinabinamu obutaliko bulungi yagambye oli tawooma ebitooke bye bigwa kati opafambo yongerako music ati Nambwayo yeyawukanya opafambo ne Green Dad bali baduo nga bayimba nyimba babiri Nambwayo obuwoomi kati opafambo n'abulirako Green Dad nti Nambwayo tawooma ebitooke bye bigwa tujja nnyeno genda eri okitegede bulungi Green Dad n'agamba nkoze ntya okutestinga ku juice wa Nambwayo bw'oba oyagala omukazi we omubeereko bw'omu mugambe ekikazi kinesibako tekiwooma teri agenda kunonooza mukazi oyo mukwana kati nga olabona yafulumiza ebifo byekyama gwe byogerewo nga tonaba bifuluma ti omukazi ayine wansaawabi waddugavu zigizigi teri agenda mukwana naye kati opafambo omumwago olaba ebibulidde public tegeza ebibulirako ku pepaani Green Dad nti oyo omwana omulaba wali olidde ku lumonde akuumuuka ye Nambwayo alinga watermelon olya bwonywa olya bwowuuta bw'oyagala okumujja mu supu omujjamu bw'oyagala omufuula emmere omujjamu Green Dad n'agamba nyina okutestinga ku juice wa Nambwayo kati Nambwayo amala agwako yani ne Pepper Daddy bamala baawukana babadde bayimbe bagamba ze tuyimbyeko Green Dad n'agamba nti kati ze tuyimbyeko zimala twawukanye nga baawukanyizaani Nambwayo ali Nambwayo n'ava kuba n'abaawukanye n'ayingiriraani Sona Ben naye nga nkulayirira Nambwayo mubbi Sona Ben wanaaba na kino nkiddamu bw'anaaba smart mu bintu bye ajja kweddiza ennyumba ye bw'anaaba smart atya ng'ayina endagaano kuyagulira nga ye ng'esomaani Nambwayo n'owabeerako ng'omujulizi n'abeera ne lisiiti ez'amalayo ettaka lyonna nti ettaka twaligula mmeka miliyoni 17 lisiiti ne zijja nga zibalangana nga zonna wanga muyinza okujjamu ez'ebicupuli kusinziira ku oli nannyini ettaka yabaguza ettaka asobola okufikisingamu ez'ebicupuli n'aziwa Nambwayo naye n'abeera ku lisiiti naye ono kasaaleeta ezizze nga ddala yeyagula Nambwayo ne waaba yamazeeyo ssente ng'alina akasente ke yataddeko amateeka gano galaba edduka era amateeka gayinza omugamba ti waayo wateekako sente mmeka nti miliyoni 2 ti awo tubaliriramu ku value y'ekizimbe kino eri kati eyingidde miliyoni 3 tekikukakatako kubeera ku kyapa unless nga mukkaanyizza nga mwakkaanya omwami n'omukyala nti tukkaanyiza babiri ffenna tubeere ku ki niwo bwe kiri omuntu gw'olinamu omwana bangi nnyo Nambwayo wabeera nga amakago katugageze ng'ali mu makago nga ga Sona Ben node tali ku kyapa Sona Ben takkirizibwa wadde okutundawo nga Nambwayo tamanyi alina okussaako omukono wabula Sona Ben akkirizibwa okutunda ebintu bye ebyebbali nga Nambwayo omukono tagutaddewo kati Sona Ben kyenkugambye kali akamabega nti wabeera nga ali smart waddembe okuwaabira
Kamoga and properties nti Kamoga yeekubaana n'ono baagala kutwala property yange olw'ensonga Kamoga yali ya issuing dda ekyapa nga kiri mu mannya gaani Gasuna Ben yekka kubanga byogerwa bigamba nti woba ogenda okusaba amazzi bakusaba endagaano okuwagulira ekintu ekyo oba ekyapa kopi y'ekyapa balyoke bakuwe amazzi weyagamba Kamoga nti twagala ku kyapa ekyo Kamoga n'akikuba ekifaananyi n'agisikaninga n'abaweereza ki kopi ngeyasuna Ben nga bwannamundigina kale essaawa zino bwe tubuuliza Kamoga mu kooti kijja kitya ekyapa ekyo okubeerako omuntu omulala fine process oli mukyala wange era mulinamu abaana ne kijja kitya bino saabigulira Kamoga yeefudde wa fida okategedde bulungi kimaliriza kitudde mwani mu Kamoga ngowa property era bwe kiri mu anko we kitegeeza nti yeekobanye ne muwala we niwankubadde muwala we babba ebintu bya Suna Ben niwankubadde muwala we yamuzaalamu omwana si gwe yasooka okuzaala maka ayina Nnaalongo omanyi oti ennyumba gye nzimba ngizimbira maama wange oba abaana bange bonna mulimu omugagga nga Hamu ayina ennyumba ye eri mu mawulire eyo ey'essente empitirivu agiri mu bwomu abakyala bonna baayina buli omu yamufunira kati mubeeramu omusajja agamba nti nze njagala nnyo okubeerako nandiko bwomukaddenzeka bwe manya nti kamwendeko bana ngende ew'omukyala gye namuteeka ngende ew'oli gye namuteeka ngende ewa Lukiya gyali okalegedde bulungi kati gwe weekakatikeko otya ku kyapa kino ekyokubiri ekyapa olwo n'omusango gwe nnawulira mabega kaawe era omukazi nga ayagala kweripa ku bya bugagga bya musajja basooka ne bakubuuza ono gwe baawa ebisiimuula ayo yennyini basooka ne bakubuuza nti waliwo ebyobugagga ebyasooka okukolebwa omusajja bamuwa kateni n'ebisiimuula ate ng'omukazi yagusala omusango kateni zonna ezaali mu nju bamugamba ezo zitwale basinziira ku contribution ye okitegedde bulungi tebikyali byafa bagenda opimamu ng'ezo kateni zezimugyamu kubanga zaava China okitegedde wazitunda ajjamu milioni zenga 7 contribution ye basooka ne bagamba nti nga tonna bakumeetinga musajja ono byabugagga kibi yalina nti nga temuna bakumeetinga ono yalina ebyobugagga ebyo ne babissa bbali tobiinaako mukono kati tutandike bino nti Nambwayo kiwa contributinga ki ku nyumba ya Suna Ben nagula ekidomola nti okusinziira ku mulimu gwo ogw'amawulire wafunanga 5 n'osasulako rent osobolanga kuleetayo 2 tekikkakatikako kubeerako ki mu bigambo bya Nambwayo andabikira nga just yali bulooka nti yalaba oli nga bonoga nti anko nga ali mu byattaka n'ekirala okugulaawo yali tanaba kufuuka mukazi we baali bamukwano era ku ndagaano aliko ngo ababaddewo nze Nambwayo ugamba ebisero singa babeera baba bulooka ababulooka era yafunayo akantu ate kubanga ndi commission yoleeta customer which is okay kakati bwe yamala okifuna naffe kusula tumufuna kakati n'atandika okubeera closer bwe yabeera closer n'agamba lwatu ne kukyapa ne bagenda into inni bayoza rote tebali mu inni ngulawo inni yali tena batandika kakati no opa farbo bamutudde mu kifuba kakati la Suna Ben jukira muomu ya tayingiza mbigambe ebyo uliza sinze nandiswadde kubanga nkusingako ku myaka nandiswadde nolabanze mbyogere kati goti yaki sigambye nti mbitidde ali opa farbo yagambye akakazi talabanga muntu mukumuufu nga Nambwayo kati Nambwayo yakwata ku Suna Ben yali amaye agenda ku one night stand ne kagenda ne kazingazinga ebintu bino ebyawansi ne kabikuba ettama babadde manya kukola n'ategeera kabikuŋŋanya ne kabizingazinga ne kabikuba ettama Suna Ben n'atandika okulowooza embizi gyazaalya ku kyosi n'alabira ddala ng'embizi tekyawoomerako ddala Nambwayo yasinga obuwoomi n'agamba oyinza okwogera ku mbizi nga pulesi ekuli waggulu ng'ekyapa kifulumye nga kiri muliko babiri ate ng'oli yakirina omanyi ejjooga eriryawo
okubanga okubya ebinyanyanyanya emyaka 5 lwaki mwambika moga owa property teyabakubidde simu nabaga mu kibe ekyapa kyamu vale ku ekyo olina okusooka ofula olukusanga bonna bagenda kujja ku kyapa mwembi mujje ninakiwa Nambwa ayoga ekyogerera okoledde emyaka 5 oli mubinyanyanya osula bweru embizi ogyerekereza buli Nambwa yakutwaleko ebyobugagga byo bwatyo naye olaba okubba abakazi kati ye gundi yabba mukazi obafambo kakati yeba mubye nnyumba okubba abakazi wabba mukazi gwe anti omulundi gwe yasooka gundi yagenda n'atugamba yayimba oluyimba bamuyitanye gundi Lutaaya Kibuyaga bwatuuka atwala ne byata gundi mayinja ize go akati omwana yamutwala omwana agenze neki n'ennyumba omwana anyumba awapafango babayo yamubbeeri babayo TV Nambwa buli kintu mbu yaddamu mbuyagala n'ebyomunju bibeere mmanyage ebyomunju nawulira mbuli siiti zonna nendoza n'afumbako ewange yeetamwa otya lwaki oteekako erinnya lyo oli mubbi anti kati wali oba toyagala kusuba muntu muwoomu anti awooma ebintu byonna ebisinga musalirawo wali mubuliri munendoza nayo nooneka nze obuwoomi bwange ntone bafuna muntu abikola emyaka gyolina gikusaze myaka gikusaze olifunayo omukazi akukwata n'akuzingazinga n'akussaawo omwana wamufunako gwe omukazi yankomba mukutu tusibula bannaye mwe tubalabyeko yankomba mukutu nenzibiriza neŋŋamba byabugagga ki byenina nga sirina byabugagga byonna byonna nakuba simu mu kyalo batunde ku bijja nampulira njagala bamuweeko paati omukulu gwe mbadde naye olunaku olwaleero ku ludda luno mbadde ne Bukenya Media wamu ne Mwami Obote. Bukenya Media asinziira Makindye kusula motozi bano bagenda maaso n'okuba nti batunda mmotoka oyagala kuleeta emmotoka gy'olina otopinge absente bakuwe emmotoka endala babikola tuuka Makindye yisa kalenda wokira waliwo amafuta ga Africa Oil opposite ne Africa Oil we wali Sula Motors ensonga zonna ezikwatagana n'emmotoka kigwera ku Sula Motors enamba y'essimu 0779 21 kale mu budde bwe mundi ne Mwami Obote omukulu ono okuva mu kitongole ekya Zinga yaffe obubaka bw'obusemayo nga tuva wano bannange twagala okubebaza olw'okutwala obudde ne mutulaba mwebali kutulaba eno bagiyita weekend show ebiyitidde mutusonyiwe mutusaasire waliwo ekiyitidde katali waliwo okibuuza ye ayitidde ate gwe okibuuza bane twala basiibulako mutusaasire eno eri abava 18 temulaba bagisa abaana abato bambi mutuleke otherwise tusaba abantu mu society mweyise bulungi okyegedde mweyise bulungi ebyaddala okyegedde bana mva mu Zinga yaffe kale Zinga yaffe tuli kitongole ekitunulidde ensonga y'obuvunaanyizibwa n'embalirira yaabo kwegamba okweyisa obulungi kati ebintu eno so yetusemberayo ya Nambwayo eragira ddala omuntu omubbi eraga obuvunaanyizibwa obwasuulibwa asingane bakifensi okyegedde abakazi okirako nona kuba abakyala mwenna gye muwangaalira mwe bamaama baffe tubaagala nnyo naye kyamagezi nnyo bulijjo obutalulunkana nnyo kuba kati guno mululu okyegedde omukazi bw'obanga olina ddala kyomiininga ng'oli mukazi mulungi baawo ababbaawo ne ssente zonna zakola ziba zizo okyegedde bulungi nnyo so kati mu mbeera efaanana bweti mufumbirwe bwemba mwawala okufumbirwa
mu kifo ky'okuddawo bukunoonya property Kyantasa nali mwavu ekyantuukako anti tutumaze aba CD omusunsuzi erinnya eryange agaliwo gwe mukutu eno the weekend show ebeerawo buli lunaku olwa Saturday saawa 10 akawungeezi n'olunaku olw'e Sunday saawa 3 ez'okumakya. Njagala okutegeeza ku Urban Bar enesangibwa Namuŋŋoona tuka ku Orthodox Small Gate opposite we wali Urban Bar Monday paka Sunday. Tubeera mu kudigita by the way Friday sembayo nebe na bia omerawa Friday sembayo mwezi tubeera n'ekibira bia naye omerawa kundi atuwe emmeeza Friday wiki ejja tulina ekibira ekibeera mu kibira okimanyi eyagaliwo mu buliro nekibeera mu kibira alla ekibira wali basetingawo ebeera eno akafo waliwo ekitundu muno bateekamu ekitundu bakiyita wabigalo nga bw'ojjamu wabigalo abitegedde gwe ojja kwonooneka omusajja nedda nkunnyonnyola ekibeerawo leka nze ekimunnyo onnyonnyola biki ama bateekawo ebitundu nagwe mbadde sikusubira anti leka nkunnyonnyola ekibeerawo wabigalo babadde bamenyize nze sitegeera nzeka ku pane kati tokkiriza nkubuulire wabigalo mba mmanyiiwo lwakuba kati abantu babava wabigalo nga bakola bati mubeere bulungi Lukiya yabaddeko